Era ngaba kusebudde naye balweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwalweraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole gaye onoonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ekyaki ogwali omusulu katiko masira mulungi omulabi wa Delta TV eno program ebintu bizibu nze nasalidio okutukutuusaako nga olunaku nolwaleero tukuletedde ekyenjawulo oyinza okwebuuza tuli ludda wa tuleese eki n'ebiringa ebyo olunaku lwaleero tuli wanene ku Uganda National Association of the Deaf badeefu be baani badeefu bakola biki badeefu obulamu bwabwe bubeerawo butya bintu bingi nnyo byeyinza okwebuuza ku badeefu naye nga ansa tozimanyi ng'obadde okimanyi nti nabo bantu ababeera n'abantu abasobola okwogera era bye tukola nga bye bimu nga kyosobola okukola gwayogera n'atayogera asobola okukikola abaffe bakikoze batya olunaku nno olwaleero njagala okutegeeza nti abantu bano nga ennaku z'omwezi 21 balina kye bayita the International Deaf Awareness Week etandika ku 21st paka olunaku olwokutaano bw'osoma ekigambo kino International Deaf Awareness kikubuulira ddala kiki twongera okutegeeza abantu more about the deaf na biki kwegamba embeera yaabwe nga bweri abantu abasinga mubeerabira ne mulowooza nti tebaliiyo rights zaabwe oba oliawo nazo nga temuzitegeera bulungi kati nno olwaleero mbakuleetedde abamu wawalako nga bakubye n'embaga ne mwebuuza bano abantu bakikola batya abamu babaleetera nga bakubye embaga ebintu nga bitambula bambi nabo bantu obulamu babunyumirwa so olwaleero njagala twongerere ddala okubategeera nga nkuleetedde director w'ekitongole kino ekya Uganda National Association of the Deaf omwami bamuyita Mbulabwana Joseph director atandika atya obulamu obutambulidde butya banne ekintu akiraba atya yabaffe bano abali mu government abantu bano balowoozezaako batya neyungaako ate tugende mu lulimi olw'obubonero tulina interpreter wafaana eno agenda kuba tweyanjulira ate tweyongere mu maaso ensonso kale neyanziza nnyo abalali baffe abalungi mbaniriza amanya gange nze Tenya Godfrey yankolanga mutaputa sign language interpreter mwami Mbulabwana Joseph tusanyusa omulaba neyanzike abalali baffe abalungi amanya gange nze Joseph Mbulamwana nze ndi muntu kigala era nkola mu kitongole kino ekyaba kigala ekya Uganda National Association of the Deaf twagala okumanya omwami ono Joseph atandika atya ekintu kino ekitongole kino ekyaba kigala kyatandika mu 1973 okuteekebwawo baani abakitendikawo abantu bakigala bennyini omanyi bakigala babeera bangi nnyo omu ku omu ng'embeera yaabwe ng'embeera y'obulamu yaabwe teyagaza ne bafuna akaseera ne batuula ne beegeyaamu batandika okugamba lwaki tetujja awamu tusobole okulwanira eddembe lyaffe ery'abantu bakigala kubanga abantu eyo tebatumanyi batunyigiriza gye tubeera so eyo entandikwa gye twatandikamu ekibiina kino era abantu balinga 27 nga bakola bwanakyewa naye ekyatandika mpolampola nekigenda nga kigaziwa naye kati wetwogerera abantu na 10,000 ez'abantu abatasobola kwogera batuyita bakigala bangi nnyo era kyemanyi kati abantu batandise okutumanya batumanya abantu baligamba bakigala gye bali tebaliyo naye nga twagezaako okulaba nti mu komiti gye tubeera
n'abantu bonna bamanyi basobole okutumanya olw'ensonga eri enti abantu bana bakulaba bamanya nti naffe gye tuli era awo kyatuyamba okuvaayo naffe ne tu-identifyinga n'abantu abalala balina obulemu ku mubiri ng'abamagumba physical disability abatalaba ffenna tubeere tujje awamu bakigala batambula batya bano abamuziba amaaso batambula batya si kubasongako busonzi nti bali eri gye bali so ba Uganda twasalawo okujja abantu batulabe nti mwetuli bw'omuntu oba kigala bw'omulaba ng'atambula omanya atya nti yesu ono oba tawulira si kumusanga ogambe nti ono oba yeewulira so noyesanga ng'abantu baali babonaabona mu busirise bwabwe bangi nnyo bakitugamba bakigala gye bali bangi mu community gye tubeera naye ate mu bakigala bano mulimu ba mitendera gino gya mirundi ng'ena waliwo abo abazaalibwa nga tebawulira nga tawulirangako yadde nebeerayo abo abazaalibwa bw'aba akuzeemuko n'asobola okukola ki oba n'aziba amatu n'abamu badipendinga ku sign language n'ate obuzibu abantu balowooza ono batayogera bamita kasiru omanyi yetuwali ebigambo bakozesa ono kasiru then ebeerayo omuntu azaalibwa nga awulira omwana naye bw'atuuka mu myaka nga5 bino bisobola amatu ne gaziba omuntu era bw'atyo abamu oluusi abayogeramuko naye ate akozesa nnyo obubonero ng'oli omuntu abeera kigala waliwo gurupu eyokusatu mufe bakigala omuntu bakuzaala owulira naye noba okuzeekuzeemuko emyaka ngaomaze nokwogera n'okwogera bulungi naye oluusi n'olwala obuzi ne bujja amatu ne gaziba naye omuntu bw'ati asaba asobola okwogera obulungi nnyo n'olulimi lwa maama asobola okulwogera era asobola okweyogera oba Oluganda era n'omumwa bw'oba oyogera ng'ogegenya omumwa asobola okusoma okutegeera ekigambo ky'otegeeza now netubeera n'abantu abalala hard of hearing omuntu awuliramuko akatono omanyi ayinza okuba nga awuliramu katono eardrum oba ngaeriko obuzibuzi butonotono ng'awulira so ezo gurupu zonna nga bwe mbamenyedde bonna tutwala mu kibiina kyekimu ekitugatta ffenna kyoba olasanga abantu ababoogera abateboogera era mu Uganda bwetwogerera gye bali bangi nnyo mu bitundu ebyenjawulo naye lwakuba communities etubeera batunulako kyambulinga esalambo eryensi batufaako so kyetuba tuvaayo tulabe nti ebintu bitambula bulungi omuntu alina obutawulira oba defu alina eddembe ng'omuntu omulala human right eddembe eryagwawuliriza nange omuntu nga kigala si kugamba nti nze n'obulemu ku mubiri n'olwekyo eddembe terigenda kungasi nze ni muntu omulamu era nange n'eddembe eryo linkwatako bw'oba oyagala gwoli ekyokulya nange njagala okulya oba ogenda ku ssomero nange njagala okusoma bwemba ndwadde naawe olwala ffenna tugenda eri abasawo naye wesanga nti owaawe bwetubeereeyo abantu batufaako balowooza ffe tebitukwatako ebyo ebizibu bungi nnyo we bujjidde ku byempuliziganya okwogeraganya nsobola okusinkana naye nolabanga njogedde ntya noono twogeraganyiriza tutya abantu abamu bakigala abagezaako kugenda kusoma abamu basobola okuwandiika naye lwakuba twogera amasomo matono nnyo agasobola okusomesa abantu baffe abatawulira bakigala so abo abafunye akakisa ne basoma ayinza okuwandiika bakola n'akakuwa naawe n'omuddamu olw'okulaba nti empuliziganya ebeerewo naye era nga bwetugambye nti bantu batono nnyo ate abalala banaakola batya so abasinga obungi okwogerageza mu bubonero basobola okuexpressinga themselves okulaba nti at least boogera babategeera bulungi so ekitongole kyaffe kya UNAC Uganda National Association of the Deaf kigezezzaako okulaba nti tusomesa olulimi mu sign language abantu bayigirizibwa naye nga bw'omanyi ng'ekitongole obutongole kiziba okutuuka buli ku muntu sekinnoomu naye sente oluusi ziba tezimala
naye nga bangi nnyo ne bakigala baffe bennyini tebamanyi n'olulimi lwaffe kubanga n'olulimi nateekwa okusomesebwa amanye asobole okulitegeera. Kakati wali bano abantu betwera ba service providers baali tuyambe batya? Tebatuyamba, twagala batuyambe. Kati nosanga ng'eddembe lyabwe bafunye nnyo okunyigizibwa okw'amaanyi abantu baffe bakigala. So ensonga bwe zityo tugezaako okukola sana na kiro tutuuyana okulaba nti tukyuse embeera tulabe nti ebintu bitereera. Naye members tukoze tutya? Kati sooka olabe omuntu afunye obuzibu ogenda okulaba poliisi emukutte agenze ku poliisi kati oli ono bw'abanga ayagala okwogera ne muwa poliisi bali bagala munongi atukoze bw'ati mukigatawulira asongako busonzi kati wa poliisi naye agamba nansongerako busonzi tayogera. Tosobola kwenyonyolako ogenda okwesanga omuntu ng'oyo bamusibye n'okumusiba nga taweereddwa mukisa okwewozaako. N'abapoliisi babuuza ani yakikoze, amannya ge yaani, mukyala ono agamba mukyala munene nga akozesa mu sign language ambuuza yaani nze simumanyi. Kati poliisi abuuza amannya ge yaani tuwulira amannya nga omuntu alina obulimu obutawulira communication. Sawa ekidirira kiki nga mpulizika nti walina oba n'abakuumi b'eddembe byebimu. Ensonga ezo nyingi nnyo. Kati covid najja coronavirus we yatandika gavumenti nejja ne programs nyingi amasomero negaggalwa. Naye tukoze tutya? N'ebirala abataputa tetubafunye ku masomero ng'ekyokulabirako. Omwana waffe ng'agenze ku ssomero waliwo enteeka yonna nti bamuwa omutaputa omusomesa byaba n'asomesa omwana ng'atekera. Abataputa tebali n'abasomesa tebamanyi sign language. Kakati waliwo abamu abagezezzaako ne bagamba weewaawo watufuna okukalubiza mu kusoma abamu ne bagenda primary 7 awala sina ey'okuna n'ey'omukaaga naye bakoma awo ne batuula butuuzi bwe bati tebana kyakukola. Abataputa baffe sayina mutaputa tebali. Kati omwana waffe omuwa ebibuuzo nti genda okola ebibuuzo ng'abaana abala naye nga tumuwadde sign language interpreter okutegeera byobadde onyonyola anaayita atya. Tubulaba wesanga ng'abaana tebayise. Kati omwana watayise bulungi mu kiraasi nga bagamba onali so stupid bitusomere tabitegeera naye ng'ensobe eri kwani kuntegeka nabo tebafuddeeyo okulaba nti ebyo bino basomesa bitegeera. Kati ne tubeera mu family zaffe gye tubeera abazadde bw'abeera n'omwana kigala n'abeera n'abali abawulira abataba abawogera weesanga nti ono kigala omuteeka bbali ne bafa ku bano ki abawogera oba abawulira ne balowooza nti ono talina mugaso gye bali. Olw'ensonga eri eki communication empuliziganya teri. Eyo ensonga gye tutera okwogerako nnyo okuwuliziganya kubanga watewali kuwuliziganya teri kitambula. Njagala okumanya ku ye kennyini yazaalibwa nga tawulira oba obutawulira bwajja ng'akuzekuzemu? Nze nafuna obuzibu buno nga ndi ku myaka 18 amatu gaziba nankuze myaka 18. What was the cause? Kwali kulwala meningitis musujja ogw'amaanyi ogwamulalamu ogwo gwavaako. Era nga tawulira? Amatu ne gaziba completely teri kyempulira. Naye nze nga ngezaako kirungi nali nsomye n'oluzungu nga ntegeera kyobola buluzungu. Bangi nnyo abaazaalibwa nga tebawuliddeeko n'akagambo n'akamu era tebawulira. Kati wano tulina n'essomero vocation training center eyigiriza ebyemikono abantu baffe bakigala tusomesa okubajja waliwo knitting ebyalaani ebyo ebya design n'okutunga
nebya kompyuta tubasomera ne kompyuta bangi nnyo era wano senta basomerawo naye ate bebamu abatagenda ku masomero gali nga gavumenti amalala averi buvi teyasomako averi buvi direct najja mu vocation training center wano kumuyigiriza so tubalina bangi nnyo betwagala okuyamba era abamu betuyambayambako manyi bw'oba muwadde ku magezi ago asobola okugenda neyeebeezawo yekka independent living abeere yekka okay so omuntu aba ayigiriziddwako naddala ng'ebyo ebyemukono okutunga essuubi ery'okubeera dokita alaba nga alikomyawo naye ekirungi gavumenti ng'eyita mu minsi of gender etandise okukiteekawo ti ng'abantu abateekwa okubeera nabo tebabakkiriza gye babeera eyo tukyagendera maaso ne program kansobera nti oginyumirwa kubanga nze ndi mukunjigiriza nze ng'omuntu okitegeera tugendagendako omukumulamu bwe tukomawo tukyengayo ddala n'emboozi ey'abantu bano bamyogere okubategeera tulabe okusomoozebwa kwe bayitamu tulabe n'abazadde kiddala kye bayina okukola okwongera oba oliawo okunoonyeza abaana baabwe future baleme kulowooza nti bakigala bwe babazaala ensi ebeera ekome kati omulamu tavaako nanga abakusibudde naye bwe eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ekyaki ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira embeera tempisiza bulungi n'akato